Video zolabaawo ze ziva mu bitundutundu ebimu eby'amaserengeta ga Lebanon nga abantu batandise okubanga bavuga emmotoka baddayo mu mayumba gaabwe mu bitundutundu ebya Taira, mu bitundutundu ebya Dahia, mu bitundutundu ebya Beirut suburbs ezimu ze babadde basuulako bomu Abayisirayiri ne bitundutundu ebya Nabatia n'ebitundutundu ebya Nabatia n'ebirala bingi ebitundutundu ebirala. Meanwhile nga ne local government egezaako okubanga esenda amakubo okubanga ejjamu ebibadde biguddemu okubanga babaterereza okubanga baddayo. So katemba aliwo nti kino kyewuunyisizza nnyo ate Abayisirayiri ku side eri nti babadde basuubira nti ate bano aba Lebanon oba abantu b'omu Lebanon tebagenda kubanga badda mu maserengeta ga Lebanon. Naye kibeewuunyisizza nti tebalinze n'amagye gaabwe kubanga gavaayo gonna ne batandikirawo kubanga baddayo eri mu mayumba gaabwe, baddayo mu bifulukwa byabwe kuba kati Isirayiri yabifuula bifulukwa yakuba amayumba gaabwe gonna baddemu okubanga batereeza. The morale is shocking ku side y'Abayisirayiri kuba kati Abayisirayiri ku side eri bo baakusindiikiriza muddeeyo mu mayumba gaabwe, muddeeyo banaye tewali rockets zigenda kujja. They are not yet sure, bakyali mu shock. Rocket zinajja, rocket tezijje. So they are still in that shock. Tebanaba kuddangulu nti ceasefire ya ddala naye nga aba Lebanon bo batandise okubanga baddayo. So deal eno eya ceasefire ani agifunamu? Tugenda okubanga tulaba nti diiru ani agifunamu lwansonga nti diiru eno bw'oba ogitunuuliddemu, what were the objectives of olutalo luno? Hezbollah yatandika olutalo ng'egamba erwana ku lwa Hamas okubanga Isirayiri ekomye ekitta abantu mu ggwanga lya mu Gaza ne mu Lebanon, of which ekitta abantu kikyagendera ddala mu maaso ate in fact right now tusuubira nti Isirayiri ate egenda nakukyongera mu bwongezi. Tetumanyi kakike yabazaawo onfuna bulungi. Then ne tubeera ne Isirayiri egamba nti yo ekyagitwala mu Lebanon kubanga aba Hezbollah ebafufugaze ebajjeko ebyokulwanyisa babeere nga tebakyalina capability yonna esindika rocket mu ggwanga erya Lebanon esobole okubanga ezzaayo abantu enkumi n'enkumi z'abantu abaasenguka mu mayumba gaabwe okuva mu mambuka g'eggwanga lya Isirayiri babeere nga baddayo nga tewali kyebeeraliikirira nti oba Hezbollah lwansonga nti bwe banaaba bafufugaza Hezbollah kitegeeza abantu baba tebalina kyebeeraliikirira. Twagenda okulaba gye bikomekkerera nga rocket zitandise okusukka ate we zirina okukoma nga zigendera ddala bazisindikira ddala paka mu Tel Aviv nti the number of displaced people before invading Lebanon mu ggwanga lya Isirayiri nga yeeyongedde nga the regions of displacement people mu ggwanga lya Lebanon before the invasion nga yeeyongedde after the invasion. So still ne babanga tebasobodde kuzzaayo bantu baabwe, abantu baabwe bagenda kusobola kuddayo mu mayumba gaabwe sinti olw'okuba Abayisirayiri bakuba nnyo emmundu nedda, olw'okuba nti nno wabaddewo enteeseganya diplomacy. Always ebintu bigwera mu diplomacy. I don't know why they never start with diplomacy. I don't know why tebatandikanga na kuteeseganya ebintu ne bibanga biggwa nga tewali afudde nga tewabadde kuyiwa musaayi onfuna bulungi. So ebintu bantu bazzeeyo naye nga bakimanyi bulungi nti rocket aba Hezbollah bakyaziina tebaba disarminze onfuna bulungi. Na bino bye bagamba nti abantu nti Hezbollah tegenda kubanga erina okubanga eva ku border za Isirayiri amagye ga Lebanon ge galina okufuga ekyo ekifo ne UNIFIL ebyo bamanyi katemba. They know that Hezbollah will surpass all of that. Naye nga eyo yembeera eriwo onfuna bulungi. So kikulaga ki nti abantu bwe baba Isirayiri bwebanga eyise mu kuteeseganya obanga tesobodde kubanga disarminga obanga esanyawo ba Hezbollah naye nga aba Hezbollah yabaleka
nebanga egenda okuboominga eri mu Beirut mu kibuga okuboominga amaka g'abantu eyo ekigendererwa kyali ki? Ekigendererwa kyali revenge nti abantu baffe bwe babanga tebasobola kubeera mu mayumba gaabwe namwe abammwe tebajja kubeera mu mayumba gaabwe. It was never about Hamas. It was never about Hezbollah, destroying Hezbollah. It was about just killing innocent civilian, okutta abantu ba bulijjo. Ogwo gwe mulimu gwe batugeze okubanga tukyetegereza ekyo Israeli kyemanyi. Ekyokulwana mutwe mukono ku mukono, it never ekyo tekisobola. Emanyi kutta bantu ba bulijjo. So temwenganganga eggwanga lya Israeli bwe muba temwagala bantu ba bulijjo kufa.